Alien Skin yuti waffe era nze ebiseera ebisinga obungi amanyina okunkubira ku simu nambuuzaako ebimu ne mukansolinga lwensembye okwogera naye nasemba kwogera naye nga Palaso oba yasize emmotoka ye nankubira nanga komanda kiri kitya nemugamba nedda ekiwakoze kirungi nnyo obutamuddiza okitegedde naye kati Alien Skin nga ye omuntu ayinza okuba tasobola kukola bintu ebyo nga ye okitegedde naye nga bamwetolodde babikola. I can just give an advice kumuyita kujjamu kubamba okoza ntandaalo okitegedde nti entandalo bena gikuba abantu balabanga ate much violence ate nga discipline mu ghetto yo gyeri ne sikyagikuba alaba jjajjiba kuba bakomanda gye bali naye kati mbadde nja just kuwa advice about the gangs na bino wars. Abayimbi bangi nnyo balina ababatambulira gaali zaabwe ebigaali ebyo balina abantu ababatambulirako nga ate tebawuliriza komandi bakomanda baabwe. Eggaali yonna bwe kubanga ekwetoolodde ebeera odemu nze bengamba okukuba entanda tekitwala budde dakiika naye tebasobola kukusanga busanzi ne bagikuba ena kubanga komandi yange nti ojja kulaba kati ng'abayimbi nga omuyimbi nga bolabye gundi Onweka Wempe gwe bakuba kaf mabega kaawo Mudra. Kati nga ddala nga gwe general wabano oba gwe komanda waabwe ate ne bajja ne bakuba kaf balina okuba nga abantu bano babeetoolodde abantu ababatambulako eggaali zaabwe ezo nga ziwuliriza komandi esembayo tibanaye nedda kwanza obutambi nzija ne mulano ku TikTok nga Alien Skin aga tokuba nenga ate oli akuba okitegedde so kati bano abantu ababatambulirako balina okuteka discipline mu abo abantu abagenda batambulira kuba abantu bona balina eggaali okwetoola ensi yonna ne President Museveni alina eggaali naye tejja buzinga esamba abantu era bagamba nti mumwache nga bamuwacha mumukwate nga bamukwata naye nti going out of their hands kubanga tebabamanyi babafuna bufunyi mu ghetto eyo ne babaleeta nti enjawulo yalingawo kufe baba fire base oba Lion Island oba Gagamero oba Good Life nga command eva wa mukulembeze president. I was appointed the appointment yange sagifunira mu nkukutu nali mu lujjudde abantu muzeyi n'agamba oyo special envoy presidential advisor ku nsonga za ghetto katale Catherine Kusasa ina tewa kujja n'agamba nti the city presidential advisor nange ndi ku musaala lwakuba ndowooza ebitibwa bye byawukana eyo ne basoma naye gwe saakulabyeyo ngenda ku graduating nze already ninayo course gye maze okukola nina ganja degree ngenda kuba nfuna ganja degree ngenda kuba nfuna lifetime degree okubanga mpangadde ku nsi nga nkyaliwo sokombuire ganja degree eriwo eyo sokombuulire kuba banno basoma nange ndi mu kusoma CBD ne THC how to use medical marijuana era nja kuba mbayita ku graduation yange. Oyina we weekubira mu mutima ng'oli mu kisenge eyo n'ogamba naye neetaaga okuddayo wa Bobby. Sisobola kirowoozaako kubanga ffenna tuli balamu mulaba alina byakola nange alaba nina byenkola okitegedde naye nga tewalimbwa era ttaano wange bwe tuba twesanze twebongako ekiriwo nti kati essaawa ya leero naye alina gy'akagobera nange nina gye nkagobera.